BOCAT TV Neera. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV nze SULA SSENYONGA ate nga mpozi tuli ne bannaffe abamina Beauty World bano nno bakuleetedde kahabo kano ogenda kakozesa Gwomukyala ayagala okubeera nga weewala endwadde z'ebiyigo kandida n'endala zonna nga bwe wandibadde ozifuna ng'ozijja mu biyigo ebyo gy'ogenda mu biyigo okufuka nawa. Kakola katya fumba amazzi gajje bulungi nnyo yoolako olubatu lumu luteeke mu baketi bikkako ekisaanikira galinde gakuulinge si kuli okuwola kwennyini okufuuka kwa ice nedda galinde atilisi nga gafuuse ga kisu gafuuse ga kisu tuula ku baketi eno steam oyo abeere nga mpozi akuyingira bwakuyingira lekawo beerako eddakiika nga 5 ku 15 n'oluvannyuma situkako ojja kubeera mpozi nga ate weegobyeko olusu oluwunya weegobyeko mpozi ate endwadde zandibadde zikukwata tekawonya wabula kakutangira oba kagema oba ontegedde kati gwakeetaaze kuba ku noti 7 noti 85 18 24 noti 7 noti 85 18 24 bakola delivery gwe akeetaaze basobola okukolera delivery ate gwe ayagala okubeera mpozi nga ate ofuna ettaka eritaliiko nkaayana weekwate bannaffe abakyeyune properties abasangibwa wali eri Kachiri basangibwa Kachiri bakyeyune properties bagamba batunda ettaka eriri ku Hoima Road tandikira Nansana da Hoima Road yenna okubalinako konna ettaka Hoima Road n'ebitundu ebirinaanyeewo ng'ekyenjawulo ekiriwo balina poloti ey'emitwalo 60 poloti ey'emitwalo 60 ogenda kubeera ng'ogifuna bulungi nnyo naye yebeera ya ndagaano tebakulima mu ebeera ya kyapa ebeera ya ndagaano ne bw'oba yagadde ya kyapa bagikuwa therefore gwabeetaaze batuukiri wali eri ku ofisi yaabwe Kachiri naye sooka okuba ennamba ya director ono akulagirire bulungi nnyo director w'abakyeyune properties noti 758 82 67 48 noti 758 82 67 48 olunaku olwaleero tuyitiddeko mu mukwano kiravulavu nga bulijjo tuwadde tujja tubibawa kiravulavu nga tuwadde tukikuwa ne kitambula kitya abasajja leero gye ngenda okuyitira ennyo abasajja ne muwulira bino ebitambula bya DNA tutuuka ekiseera nga bakyala baffe n'okwebaka naffe not because nti oba tolina ssente naye ng'okwebaka naawe akuyamba buyambi nga sigamba nti oba tolina ssente wabula ng'embeera gy'obeeramu gwe ng'omusajja temusobozesa omwenyenyaza talina wafuna feelings oba ontegeera omusajja funyisa mukyala wo feeling mu bintu bino wammanga okimanyi nti osobola okukwana omukyala mu lunaku lumu ne mugenda ne mu kikolo ekyogegatta just olw'ebikolwa byo olw'endabikayo bulijjo mubiwulira ng'ekitiibwa ky'omukyala yendabikayo oba endabika y'omukyala kyekitiibwa kyebulabula n'ebirala kati ng'oggyeko ssente n'endabikayo gwe ng'omusajja nakyo kitiibwa kyo era kisikiriza nnyo omukyala abakyala bano bw'abaana endabikayo gwe nga ggwe ye first question second question ejja kujja nti alina ssente ng'amaze kufallinga in love with you olw'ennyambalayo olw'embeera zo na buli kimu tugoberere nnyo ebintu bino wammanga obuyonjo byonna byetololera mu buyonjo togenda kubeera ng'oli mukyafu ogambe nti onoofuna omukyala omulungi tugambe nti onoofuna omukyala akuwa ekitiibwa nga toli muyonjo bamakanika nabo tubalaba gye babeera eyo bambala zoovolo zaabwe ne bw'abeera nnyuka n'asuulamu akagoye ke era amala osulamu akagoye ke kali akalungi akatukula n'atumya obuugi obwakawungezi n'atumya ekigere oyo omwana akitunda ekigere amulabe nti gundi bwati bw'abeera nga teyali muovolo awo amatu abeera agagudde okitegeera atandika okubeera nga nayegambi alabika bulungi okitegeera naye kati abasajja abasinga temwagala kwambala bulungi yambala bulungi sente ezo muzikola ne mutunuulira nnyo abaana okusoma ne mutunuulira abakyala naye nga mwe temwefuddeeko ku sente zo teekako bajeti ey'okweguliranga engoye buli mwezi mukyuse ku zi wardrobe sente zo teekako ezizo bajeti ey'okweguliranga engoye empale n'essaati ne bwe zibeera 2 empale n'essaati buli mwezi omwaka gugenda okuggwako ng'olina engoye mmeka omwaka gugenda okuggwako ng'olina engoye zo
isa 24 ng'olina essaati n'empale peya 24 omwaka. Omukyala bw'anaakulaba ng'oyambala bulungi ajja kugwa amatu. Bw'ova mu kwambala obulungi weefeeko, wunya bulungi. Mulimu abasajja abeekuba ekikalu ne beesaanika ne bakola batya ng'olaba ayambadde bulungi naye ng'olusu olumuvaamu bw'akuyitako enkwawa ziwunya. Alina olusu nga musajja ali mu myaka 4 naye ng'akyawunya kabuvubuka oyo yalinga wa myaka 17 16 mwana ng'avubuka nga tanayiga kikyakkola naye omusajja ategeera owunya otya olusu ng'ebbombo weeriri. Funa ebbombo naaba ebbombo likunye lijje bulungi ekyovu lyeyise mu nkwawa zonna muliwomanyi wonna wali obuziyivu kuutawo n'omubiri weekuuta ebbombo eryo obeere bulungi. Waliyo bicarbonate. Okitegeera waliyo n'eddagala eddala kale ng'ezzungu bicarbonate ebirala nga bwe bijja naye nze nkuwa kintu kyotandikirako ekitagenda nakuteekamu nti sente wa spendings oba 10 nga mulina ensiko ewammwe nga ne bwe tolina ensiko wammwe ojja kgenda ku bantu bana abatunda ebyobuwangwa mugambe empe ebbombo alikusikire wali eri alikuwe. Lwaki owunyirira abakazi olusu? Omukazi ajja kwebaka nawe omulundi ogugumu agambe gaya alina sente naye gaya ayambala bulungi naye awunya olusu. Oba ntegeera kati bw'omala okubeera nga onaabye ebbombo eryo bulungi n'otukula wenna omubiri gwonna weekuusa ekyovu kiri eky'ebbombo ky'okunyizza, gulayo ka deodorant buli bw'ova bakakayise mu nkwawa ne bw'otuuya natewaawo kizibu. Gulayo spray etagenda kuleekana. Abasinga mugula perfume oba ze spray nga bw'ojja kuba wano tugeze oli wano bukoto ng'ali ekamu kyajja giwulira. Kakati ate yo spray abamu ku ffe etulumya emitwe n'omukyala emulumya omutwe wunya bulungi naye ng'ate tokoze eki tutawaanyiza balala. Oba nfuna bulungi wunya bulungi ng'ate tutawaanyiza balala. Tugenze ku kikolwa ekirala ky'olina okukola. Munnange abakyala bakwettanire. Tuvudde ku kyokwambala, tuvudde ku kyobuyonjo, tuvudde ku kyokuwunya obulungi. Tugenze ku item endala. Oba mwagala oba temwagala. Abakyala abasinga obusimu bwabwe busitukira nnyo ku kiss. Nti omuwala omu wowekanze bw'abanga alaba tagende nawe mu kikolwa era gamba don't kiss me. Tonywegera nze kiss nzijako. Naye abasajja mmwe temwagala kufa ku kamwaka mmwe kawunye katya. Mulimu omuntu nga ne bw'anaasenya ddamu era akamwa kajja sigala nga kawunya. Ne mubeeramu n'oli nga obutasenya kyekivuddeko akamwaka okuwunya. Basebo ne bannyabo kino fembi kitukwatako omukyala n'omwami kuba ffenna tuwunya obumwa oba si ffenna tusobola okulema okuwunya obumwa. Otya waliwo buno bayita buhabo mouth wash kafuuyirengamu mu kamwa ku makya ng'ova ewaka n'olweggulo ng'ozze ekiro ogenda okwebaka kogatta n'okusenya zuuka ku makya senya bulungi bw'omala okusenya kwata ka mouth wash ako kafuuyiremu mu kamwa ako ka mouth wash ako kayingira mu makkati g'amannyo ndi abamusenya amannyo gano mu makkati muno mbeera nga temusobola yingiramu ka brush kammwe kuba kajja kubeera nga tekatuukayo bulungi kati ne musigalamu obukyafu obwo bwe budevelopinga smell embi n'otandika okubeera nga osoomuka omubi teriyo gw'ogenda kukiisinga era gw'onooba ogwikiriza ojja mugwikiriza lumu naye wabanga abadde yakuwulidde nga mutuddeko bumbi bwe kuba mwagala nnyo okkuba obwama. Abasajja abawunya obumwa mwagala nnyo okkuba obwama mwagala nnyo okubeera nga mwogerera close ku matu g'abawala naye nga muwunya obumwa. Weerwane wuki okuwunya obumwa oba nfuna mwerwaneko eryo eddagala lya sente ntono nnyo senya gulania bo mouth wash ka 13 kakubeera wano nga mwatambulanga ne bucupa wa sanitizer kabeere mu motoka kabeere mu bbaga egyo otambula nayo omaze okulya ekyennyanja kafuuyiremu omaze okunywa omwenge naawe omukyala kafuuyire mu kamwa kakume breath nga nnungi omaze okunywa amata omaze okunywa yogati ebyo byonna ebintu byenkugamba bireeta akamwa okuwunya obubi. Amata yogati mwenge byennyanja enridde ennyama fuuyiramu mu kamwa obeere ng'owunya bulungi nnyo. Ekyo nkivuddeko musajja munnange saaluuni tebakugobangayo saaluuni tebagikugobangamu
mbagambye mukolerera nnyo abaana mukolerera nnyo abakyala naye abantu abo bagenda balekawo mu myaka gyammwe gye mubeetaagiramu so kati kolayo ekintu ekikusanyusaako gwe ng'omusajja nkugambye yambala bulungi wunya bulungi senya wekume ng'oli muyonjo ekiddako sala ku nviiri beerako ne sitayiro y'enviiri gye waganza nti eno yange yenkuuma nga ndi muyonjo ng'aba ndabika bulungi bw'oba togimanyi gende wakinyoza omugambe omutwe gwange guno bw'oba ogulabye gunyumira sitayiro ki ey'enviiri ojja genda osala ekaati ng'omutwe gwo gwa lawundi gulinga kaboolo nga tegunyumira kaati nga wandibadde onyumira buno bushawulini wandibadde onyumira buno babitawita buno bumalini nga bw'ojja okunyumirwa bwe bujja okunyumira oba kitegeera naye gwe olemedde ku mbeera eyo enviiri ne zisaakaatira omulevu ne mugusaakaatira nandibadde ngamba ne gusaakaatira ng'ogwobote naye n'ezobote ze yaziyonyanga n'aziteekamu akakuubo n'azookya n'azisitayiringa ye yali sitayiro y'ebiseera ebyo era kyamusobozesa n'okufuna omukazi omuganda miri obote kalule n'abakyala abalala abaaliwo enewe ebintu ebyo bikuba abakyala akaviiri kasanire eva olina okubeera ng'olabika bulungi nnyo lwaki ova ewaka nga totunuddeko mu ndabirwamu ndabika ntya abakyala bumala bafiira mu ndabirwamu ng'ayagala alabe kati ali atya naye ayagala atilisiti ayite ku basajja ne babeera ba booda waakiri wabere wa musiiya kati kino nkibagamba naffe abasajja abayonjo abayambadde obulungi abeefuddeko bw'oyita ku bakyala nga bali basatu babana kubaako akyuka era kubeera kayogera ekigambo nti bambi gaaya alabika bulungi gaaya yambadde bulungi bambi akagatto naye basajja mmwe mwambala engoye zezimu mwaka ku mwaka bokisa zezimu mwaka ku mwaka engatto zezimu nobeera n'akagatto ne kagwa kati olubege kati nikabeera nga gamba akalimu oba ki ddala lwaki weerumya ku ssente zo z'okola sala akaviiri obeere bulungi nnyo osobole okubeera nga at least osikiriza omukyala naye oyo omukyala munnange ojja kubeera ng'olina ssente babyogera bwogezaawo mbw ate simanya kambeere n'ekizike kyange nkasa kibeera nga kirina ssente munnange bakulimba era bajja noonyayo buli obulenzi obukuba ebikalu obuli simaati kati ku bizike byebyo by'olina gattako oyo byenkuwadde olaba abakyala batakweyunire beera ng'olina ssente zo ng'owunya bulungi oyambala bulungi oli simaati ekiseera kigenda kutuuka nga tekyetaaga kusipendinga na ssente zeezo naye bw'oba oyambala bubi gwe mubi oyambala bubi owunya okola otya ojja kukozesa ssente nnyingi nnyo nze wano wendi ninza okuba nga nkozesa emitwalo ng'ebiri oba esatu bigenda kumpa okumatiza omukazi nga ngenda mukutwala size muwa nekyeŋŋamba nga ngenda mutwala wali eri tunywemu kacaayi bw'aba anywamu kabiya kale akanywe akola atya naye gwe omusajja gwe ateefuddeeko mukyafu ojja kusipendingawo akakadde okumatiza omukyala nkyo nkikubuulidde ojja kusipendingawo akakadde okumatiza omukyala nti oli wakabi sigenda kubeera nga nsukka wano eno nyongero bakyukiza tibanaffe abaminas beauty world bakuwadde ka steaming kabakyala mu spin kano twagambye tukakozesa once a month bw'ogenda mu period zizo bw'omala okuva mu period zizo we steaming tokakozesa ng'oli mu periods steaming nga ovudde mu period zizo kyeyune properties basangibwa kakiri batunda ttaka batunda amayumba batunda poloti bagula n'okugula ebyo nga bwe mbikumenyedde naye balina ekipya ettaka lya mitwalo 6 osobola okwefunira akapoloti ku mitwalo 6 24 mbere bulungi mweraba